Sabbiiti ewedde minisita w'ebyentambula Fred Byamukama yavaayo n'ategeeza ng'okutandika n'ebbalaza y'olunaku olw'enkya bwe bagenda okukwata emmotoka zonna ziganyegenya ezinaasangibwa ku nguudo z'ekibuga Kampala. Ku makya nsanzeemu ku kkubo ku Gayaza Road yabadde egaanye okwaka n'abasaabaze nga mwebali kati bagisindika mu kkubo nsindika njake. Kino kiteeka abantu ku bubenje. Motoka tesobola kwaka. Ate nyalabye ne kondakita abagende nakawa olusobola kanika bate zino omukka mungi bobagisindika wali wandegera neyaka eringanga ennyumba gye bataddeko omuliro omukka guno gwabalabe ku bantu. Kati abagoba ba takisi ebifo ebikanikirwamu emmotoka bye tusobodde okutuukamu okuli ebwa Kiseka ebwayise n'awalala babizinzeko okusobola okuziddaabiriza zisobole okukola emirimu olunaku olw'enkya. Abamu ku bamakanika be twogeddeko nabo bategeezezza nti baddereeva bazze mu bungi era bamakanika bano babadde ku mugano nga gwanswa wadde nga ate bategeezezza nti abazze okukanika emmotoka ate ensimbi tebazze nazimala. Bo baddereeva be tusanze mu makanikiro batubuulidde nti bakakasa ng'emmotoka zaabwe bazikozeeko nga kyokka beekokkodde embeera y'enguudo ze bagamba nti ziziboonoonera. Aba wano tuzze okuzitereeza era nga bulijjo twadde nga tuzitereeza naye kakati twongeddemu okulanga buli kamu kebeetaaga tukakola naye kyetwali tusaba gavumenti nti tukanika naye tukolere enguudo ba enguudo zino ez'omu Kampala mwennyini nazo mbi n'endala ez'omu nguudo endala kati kwogeza ng'oluguudo lw'Ekiteezi oluguudo lw'Enakawuka tosobola kutwala emmotoka nnamu nga ya drone ng'eyo tosobola gitwalayo olina otwala emmotoka nkadde kati emmotoka enkadde ate bo tebazaagala ku luguudo kati abanaaveeyo Ekiteezi banaaba balinnya mmotoka ziruwa. Tufa amakubo go baagakoze gatusanyusizza naye ebbanga wali agasinga agakyabulamu ge bayogeddeko ng'ag'ekira bulindo maze ebbanga ddene nga gakola ki ng'emmotoka zibugirako naye nga gatta nnyo emmotoka ng'ekyuma osobola okisibamu leero enkya ne kiddamu ne kifa. Kati baatuwadde ennaku 3 naye amakubo ge bakoze teganabatambula na mwaka n'agamu gakyabanja. Mu nnaku 3 ezo ekkubo likoze ndowooza ng'omwezi gumu myezi 2 naye nga limaze emyaka nga 10 myaka 2 emmotoka zitambulirako litanzite emmotoka. Bano era bategeezezza nti obutakola mmotoka zino kubanga ku mutindo kiva ku bagagga bannyinizo abatayagala kuvaako nsimbi zikola saaviisi. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amadindirire.